Ssemuju Nganda gwe tuli naye lunaku olwaleero mubaka wa Kira municipality. Tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga Uganda. N'okusingira ddala okukyalako Mwami Museveni General kwe yakyaddeko wali mu ggwanga lya Russia ko n'abakulembeze ba Africa l'ensonga y'okukyala mu Russia kiina kye kiyamba Africa kiina kiyamba Uganda oba tewali. Mwami Museveni bwe yagenze eno yasabye nti ayagala Russia emuyambeko ku by'okusima amafuta agali wano nti naye abawe kasente basobole okuzimba omudumo gw'amafuta ganguweyanguweko era nga n'ebirala byayagala era okusuulagana ne Russia nti ekkirize ebyamaguzi bya Uganda bigende mu Russia nga byongeddwako omutindo nti kubanga bali abazungu bali Abamerika n'aba Europe babitwala nga tebyongeddwako omutindo ne bafootoola eggwanga lya Uganda. Ngera agamba nti Ssemuju Nganda nti kuno okukyala kwa Museveni e Russia tekuna kigenda kuyambako bo abakulembeze ba Africa bakikoze nga kangabana just kangabana abazungu aba America n'aba Europe nti ensembi ze mutuwa ziriko obukwakulizo bungi so tugenda kwagala nona talina bukwakulizo nti naye tewali kyamaanyi kye kigenda kuvaamu okujjako kibayagadde okukanga bano nti oyinza okusanga abazungu nga bakendezeza mu bukwakulizo bw'ensimbi ze baba Museveni ne banne naye nga tewagenda kubaawo kyamaanyi nnyo kigenda kuva mu nsisinkano eno. Kale ensonga eyo n'ensonga endala nnyingi ze tugenda okwogerako olunaku olwaleero n'omukulu Ssemuju Nganda kati nno tuula kalira tulabe nti tufuna ebigambo bye ebya omukulu Ssemuju Nganda. Kwembase nayogerako wano bwe mbadde ettake mirundi ebiri kwembase ebintu ebimu ebyannoma nga balya bogoya n'emiyembe ebiva Ecuador ettake tebiwooma naye nga bijjudde buli wamu. Bwe nabuuza ab'embase ne baŋŋamba ekizibu kya international trade nti ttake oba etunda tractor oba etunda ki Ecuador kati in exchange Ecuador neekwata akatale ka ttake nga yegenda okukasapulaayinga ebyo bogoya miyembe n'ebirala. Ab'embase yali ya ttake kwezi ezimu ezo President yayagala nnyo because Abarasha be bamu ku bantu abasinga okulambula. Watugamba wano olulala. Ne batugamba nti Abarasha tebaagala kulaba bisolo. They are lazy tourists. Baagala kugenda ku mabiiki era kye bava bagenda ennyo e Egypt. Ne lwe baba kuba ennyonyi n'egwa ku ttaka. Ne bagamba aba Muslim Brotherhood be bagikubye ennyonyi ya Russia yasigala nga bakyagenda Egypt. Zanzibar kazinga katono. Simanyi oba Zanzibar esinga kalangala obunene oba byagala kwenkano besinga ku katonotono. Zanzibar ku kisaawe kyabwe ate nga kasi kali wansi wa Tanzania osangayo ennyonyi z'Abayitali straight from Italy to Zanzibar n'ez'aba Germany. Ne Uganda Airlines kati egenda straight. Kyatunulira balambuzi. Tanzania kwoyogerako alina 10 international airports. Nababuuza Abayitali ekibaleeta Zanzibar kiki? Ne baŋŋamba nti kampani z'Abayitali ku lubalama lwa Lake Victoria ku Zanzibar lwa Indian Ocean. Yes, be basingako lwa Indian Ocean, be basingako amawoteeri. N'olwekyo straight from Italy ku mawoteeri gaabwe be bayambako tourism ya Zanzibar. Era Zanzibar ne Tanzania balinako n'olutalo olw'okugabana ssente ezo. Njagadde kutandika n'ebyo Peter. Kulaga nti engeri okusuubula wakati w'amawanga gye kubeerawo tekubeerayo olumu na kukyala bukyazi bwe kuti kubeerayo n'ebintu ebirala bingi ebikolebwa
ati kati Ssemuju ibikolebwa kankwe because nino kugamba abantu nti one mbadde beneficiary wa discussion y'abali eri kubana baga nti president okujja tekibaga naga nti the presidents come to complete the bilateral bigger picture nti naye ffe bafuutu soja tuba twatuuse dda nga tukombinze buli wamu all agreements are done bwe bagikuba bomu ne Tanzania ne bagamba nti abavubuka abasomali ba Al-Shabaab bwe bakubye bomu ne batandika okufulumya ebiwandiiko ebya Europe temugenda kulambula Kenya kye yakola yayita kampani z'abalambuzi mu Europe abazikulya ne babawa holiday nga Kenya yesasulidde za bwerere badde bagamba abantu nti no kiri bulungi nti ebintu byateredde ka president ba minister wa finance unfortunately in international world tekola bwetyo Peter you see ekyo nakyogera ku wano abantu na planning nga mbere Norway yes okuleta batuwa operators bo mu Scandinavia nkaaga lwaki tuwabaleta nga bagala kwekozesa ticket zaabwe bagala wakusula naki bano ne bangamba nti ffe tugenda eri ku marketing ate gwojje ate nga marketing tuliko Oluganda luliko kati kyekizibu ekyo kati kyewali okola actually tourism bwate watambula nze tugende make by'abasiraamu bya kusinza naye abava mu nsi ezitali zino ezaffe abasinga baleetebwa aba tour guide be banoonya amahoteri be banoonya buli kimu ffe abakyali mu nkola eri enkadde ya Ssemuju okutunda poloti n'agenda Makka on his own si ffe tusinga okutambula so therefore gavumenti erina okutandikirako kwe kusooka okustudyinga international trade n'emanya wa weetatunda na lwaki nze naga Peter singa nalina obusobozi wano mu Uganda mu Europe saaligenzeeyo n'alirimye ebintu nga nzira Middle East kisooka tebalina byokolase bo bw'olabayo omulangira omu ku makya n'agamba wadde akatale otandika okuleeta ennyaanya bw'oba ozina kawungeezi tikka ate tebalina nnyo na standard ziri awo ziyitiridde zojja okujja munenyogera ne Augustine Luzindana muzeeyi n'agamba mu Europe n'ebijanjaalo bamanyi no bike bano bagamba bino bitonoko okubiri bye waleeta bagamba mu katale tebijja kukola kusanati zaabwe nzibu actually n'emmwanyi mulimu screen 16 mulimu screen 18 nti eno nnene bweti eno ntono bweti eno etabula eno eyo market gyogendamu ekyokubiri nali Magufuli nze namwagala nnyo nga ayingire Tanzania yakola ebintu bingi naye n'abeeramu enkola eri enkadde ey'okulwanyisa abaswahili mainly abasiraamu nti badominatinze ebyobusuubuzi emu ku nsobi gye yakola yali ya sukaali ng'omusajja asinga okweta sukaali Tanzania ng'alaba afuna sente nnyingi n'asindika minisita wa finance bagende Brazil betandika okwereetera sukaali n'atamanya nti ono omusajja ali Tanzania yali n'eri gye balimu ebikajjo ng'alinayo sente ye ng'alaba ng'omusuubuzi tamanyi nti ne ziri faamu eziri eri ezisunsula sukaali zaabano naye mwali atwala sente ne balima kati n'akwata container ze ku kisaayo bagenda minisita wagenda okudda nga bamuga nti addayo wabaguma ya supply ng'awo wonna nti awo tulinawo supplier waffe ng'ate yakutte container ze ne basooka ne bafunamu ne crisis ya sukaali n'okumulo ne Zanzibar international trade teri bweti nti ogenda bugenzi yakateero asibyangu sale gobadde yogerako nali chairman wa Kosase bagenda ne batule wa Museveni bagala kutumbula kino kirudde nga bakyagala siye lwawogo siye family wa member wa family asose nga bakwatanga birano nga Museveni alagira basasanye bilioni bazaali 23 nga tugenda tugula office e Egypt kwaliko ne banya nga tugenda tugula office China tebanywa kawa kati sale baguma akugambye eyo gye tulina okugenda awasooka gye batanywa ekimu ku kyasinga kugamba scandal yasinga kuogo mulundi nga bakwata bi truck binonge ebiranga abayimbi Denmark ne UK nga babi paintinga bulungi nga bayiwako emwanyi kawa bamu process nzero kutambula mu supermarket yezeite ziringa nga bano batunda binyeebwa nti olujja n'okonkola n'obaga nti mbasapulayiing enga bayitanga obuyisi n'obaga nti kati anasa kofi gwe basapulayiinga wano kibazo
ali Ireland yamuleta wano wonna mulina okugenda mumulabe temwetagana kujja kasita munamala omulaba ajja kutubulira order gye musobola okusupplyinga ne badda era yali sikano nene nnyo nga nabeera Egypt ne bafunayo Muwarabu agenda bayambako okutunda incidentally abantu balina okumanya nti fe wantu batunda emwanyi ng'emwanyi zisinga obungi tuziguza Sudan naye nga te Sudan eziguza Egypt nezikubamu kaawa nemuguza Europe nga bombi ono atukolamu sente n'aguza muliraanwa we n'akuba kaawa n'atwala eri yalina ebyuma eby'omutawaana wano mu Africa. So kino ky'obuuza Russia nze ndowooza kyenyawukana ne baguma Abafirika tebaagenzeeyo lwakuba gye bagule emmundu naye balaba Europe tebawa kitiibwa kimala ne America ate essaawa zino nga ze ziri mu lutalo ne Russia ne bagala tugende tuzeeyo mu Cold War tugende tuyimirire noono kati twebaladdamu okubanga tebatuwa kitiibwa nze mukulaba kwange kyekyabatutteyo nobaha ne bekubisa ebifaananyi ne basanyuka ne bakola ki ne bawa Putin summit naye n'agamba nti anaba president mu nsi yonna bangi baaba batadde awo olwokubanga Europe meeko nalaba Gobi yali Washington omuwandiisi w'ebyensimbi permanent secretary naga World Bank yamugambye tebakyayinayo sente zikola kintu kyonna okujjako smart climate change kati ne babiyiya wano smart climate change bitegeeza ki mu program mugikole nga muga nti eno kati wetuli awo nze so olugendo luno ekirulimu ekikulu kisinaba kukakasa nze ndowooza nti mu Africa Russia engeri gyeyimiriddewo konerwana olutalo nga bano bonna bagirwanyisa America Europe netwalako ekiseera kino nga tebagiwangudde balabanga abasobola okugiyimirira emabega waayo kubanga ensi zonna bwe zaali zaagala okugyako Bashar al-Assad owa Syria Putin yekka yamulemezaako muntu omu naga nti kati ono tuwaba amukwatako kati gyendi amukwatako jja kunsangayo n'abakuba n'addamu kati n'Abawarabu baali bamugobye mu nsi z'Abawarabu ne bamugamba akomewo kubanga alemeddeko bw'oba oyagala okuwona kati bano abaffe bano abatukulembera ng'oyagala okufuna emirembe I don't see America oba Europe ejja okujja ewagira omuntu n'omwakube ensi mu Africa ene nga wagaye nti Russia awo etaddeyo ne base nti Wagner waali nti eyo tebajja kujja nze ndabamu nga blackmail nti Europe temutuwa kitiibwa mututeekerako conditions nyingi Russia teriyo condition oba okuba abantu basiba makomera oba ki yajja kwandiza ne red carpet yagiteekewo kati bano kye bayinza okufunamu because kati fokujjako namba tetulina nnyo kyamaanyi mu international politics yetukola kye bafunamu nti Europe webadde ina bu condition webateekamu webadde bakuba enkokola eyinza ga nti abano Russia jja batwale bamalewo nti muddirizeekoko kati kye bagenze ndowooza okunonayo maybe ensinga Egypt zina tourism nga wamaanyi between them ne Russia maybe ensinga South Africa naye kati saawa zino oli waga nti Russia basonyiye amabanja buli lwe batuleetera budget mu parliament baleeterako ekitabo ekiriko government loans grants naki ensi kati saawa zino ensi emu because mulimu sente ze batuwolanga European Union eza World Bank eza IMF ensi ku bunnansi esinga otuwola sente kati ng'evuganya n'ebino is China yeri y'amasanyalaze yeri ku kisaawe yeri mu nguudo eyo weebe ekuyise ne woogenda ng'ofukamira sikunenya kuba yo sente China eziteekamu lwakuba nti nno tuzisasulira amagoba zaayo za bbeeyi ate zijja mangu ezaayo teziriko misoso China bwe gandi ngenda kukola ekkubo gwo olwawo actually bo babeera redde olunaku lwe beeko meeting in fact nayo okufaanana n'Abawarabu terina nnyo byokola Ssemungi ewaabwe omuntu alina order waaba agiwadde tebagenda kutuuzayo meeting ya parliament tebagenza kutuuzayo eyeba ewedde naye Russia nja kuddamu netegereza akatabo nezino ensinga Abu Dhabi Kuwait sente ze zituwola wano masanyalaze n'ebirala zisinga eza Russia in fact sente za Russia zisinga tusasula cash ensonga lwaki budget eya defense yo tebaako kulinda nero twewola ennyonyi twamala kuzisasula nga tebannaziderivalinga kati si yensi etubanja ennyo ate yo kitegeeza ndi mu kutusonyiwa ebbanja ffe tetufunamu nalabye mu be babadde basonyiwa ebbanja eyabadde asinga okufunamu yabadde Ethiopia
Ethiopia was high up there mu mawanga Russia gebanja nefe mu bebalistinze 10 basinga okubanja tebatunyeze bayinza okuba tebabadde tebagala tuswaza tetulimu fe byetugula ebyaffe ennyonyi tuzigula tuzisasudde in fact tusasula tebannazireeta so Russia ekitabo kya loan sinaa kukyetegereza ekyasembyeyo naye mu nsi ezitubanja Russia bwe bamweri ede okuba batubanja obusente obusingayo okubeera obutono kuba bote tebatya kutunana byababanje ebyo bya Russia obigula n'obisasula naye collectively Africa bwe singa esalawo okolera wamu niwe batena maanyi gamala bayinza okubaamuko akatiibwa akatono ke bayinza okujiwa unfortunately katobalanga bwe bagenze ne uli nabagambira bwe bali bagenze China buli omu yagenda ne list yeyiye ne bamalanga tibayinayo project gye bakolanga yawamu ya Africa buli omu Museveni n'asaba mwanyi ono n'asaba amafuta ono n'asaba ki ne badda ne biberera nga byabadde buli omu ng'alina kuddayo abyegobereko mu Africa twabulwayo ekintu ekimu kye tukola oba airlining ya Africa yonna oba nguudo gola ne betwatuula e Rwanda ne baga nti kati ensi za Africa zigenda kusuubulagana twamaliriza era buli omu asuubula ne baasuubula nabo gwe kikutwale tusuubuza wano Eastern DRC ne tusuubuza South Sudan ne tusuubulagana ne Kenya ebyokusuubulagana ebyafawe bisinga obungi ne tuweereza n'emmere Rwanda anti kati Rwanda yali etunyigidde ebimu ng'ebisibye oba ng'egenze bijja Tanzania nawa ne kati be tubadde nabo nga tusuubula buli lunaku era kyovola Museveni yalina interest kyekyamukozesa n'amakubo tusulagane ne Congo because Congo eyeeno yeesudde nnyo ku yeeri bwogenda nasulako ebunagana awo naye n'osanga in fact n'ebintu ebunagana nga biri extremely expensive bisinga mu Kampala naye nga kampani za Uganda okuva ku Britannia zaani ebimotoka ebijjudde ebiyingira Eastern DRC kabeere kasooli kabeere bijanjaalo so therefore olugendo luno teruyina nnyo makulu gagenda kukyusa bulamu bwa muntu awuliriza abanyi ba kaawa Museveni bayombesa bayina basapulaya baabwe ne bw'anaaleeta wano ebyuma nga Egypt byerina n'akola kaawa nga balisi be bannanyini etwali Mombasa waliwo supermarket y'Abamerika ekolerayo engoye bempoloyinga abaana abatunga mu byalane 1,200 naye engoye ze batungira e Mombasa noonya Luganda olutuufu bimu kubizikola engoye obugoye bwe bazikolamu bakuwa ne order gy'ogenda ozijja sigana nali pamba eno siphon wa China ono bwati wa Bangladesh ono Vietnam nga mwenga Mombasa kye bafunamu kutunga abala bali muri kiyumba kinene nnyo kiringa kito abatunga byalane bwe bateekako made in Bangladesh made in China nenga bazikoledde wali batu wako ne box twali ba MPs nga tulambula made in Bangladesh made in China nga bazitaddeko supermarket ezo zaabwe ezo zimesi zenene ne bazitandiko zipakira kati international trade gabo bo mutegedde mulimu ebintu byoteekwa kati bwoba oyagala tugambe kyovola America yaje ate gundi bwe yali atandise Kananathan bwe yali abikola mwamukuba bukubi kuba ne Kananathan yali aleese ng'ebitoja ajja biteerako wano amapesa agateereko wano abaana bakole enti ensobiya yaliwo ku Kananathan baali batuwadde akatale mu America under AGOA tutundeyo ebintu bya Uganda kati ye n'aleeta bino byenkugambye nga bigenda kubanga biyise mu Uganda naye nga si bya Uganda yensubi yoke yali Kananathan nze ndowooza nti America teyatuwa nti ate naffe tugende tuleeta ebintu ewala tubiyise wano biguze ate singa bakyogereyo mu ntandikwa nze bayire eno kyo sikiinaako buzibu kati abaana abo bwe twasanga e Mombasa 2000 ne bagaa nti at peak babeera 4,000 nga gwe walesanzeko abantu 2,000 nga batudde batunga ebyalano manyi kyekitegeeza nga bangi bava ne bagaa nti babeera mu peak baba sikiinaako nze buzibu naye abantu babulira amazima kubanzi batugaa tugende wane Mombasa balina factory y'engoye nga tuyingira bwe ntuuka muzinyanya okubuuza okutegeera ebintu nga nti batuwa order ne bagaa nti eno gavumenti jini bweziti twagala siphon nga avudde China ne babawa component nga bwe zinaabeera ne bazireeta wali bano ne batunga
ne bateekako made in Bangladesh ne bazaayo waabwe mu supermarket ne batunda. So obuzibu bwaffe mu Africa ate nga bakulembeze sigamba nti tebabumanyi. Nze ndowooza okufuna mu byobusuubuzi n'ensi endala ekisooka tulina kunoonyayo nsi ezijja okutwala ebintu wano ebitulima byakulya ebyokulya wano ne bino bimwali mugamba Peter ntugende UK tuzimbeyo ebiyumba ebyo byabwogo byalimu nze actually ndabanga wastage of time. Middle East wano ebyokulya byeria terima musana. In fact Saudi Arabia yatukako n'okwagala okujja okulimira wano umonyi bokati bibanyumira ezo samba za Saudi Arabia kwembasa abaana ne bangamba batusabe ettaka bano baguma bagambye boletera abalambuzi nanga nti ate bo banakola mulimu kibalina ogenda babanone ne babi frustrating ne bagende Djibouti ne bagenda ne Ethiopia ne balimira wali ninga baga nti akatuje tulimire abaana baga nti bali bagenda kola enguudo ne wali batutekala moja nga bakola nguudo za mbukayo nga batandika kulima nga muga samba za Saudi nga bana bafe bakola nga basuubula naye kati bana abateekwa ogenda eriba ne babi frustrate abandese okugenda Saudi. So kati Dwabwogo yatunnyonnyola mu komiti ya budget nga byannyonnyola n'atugamba nti tutandika ebyobulambuzi tugenda kufuna yatugamba biliyoni eza dola oba yatugamba nga 5 nga zisinga ebyobugaga by'Uganda nga bwe biri olwaleero n'atunnyonnyola nga bw'obiwuliriza mu nkola ey'okuwuliriza ng'omusomesa mu kiraasi ng'olanga ebirimu amagezi naye nga bw'obizza mu mbeera eya bulijjo kubanga nga mu nsi gy'ogenda okusooka okunoonyamu abalambuzi ng'ogenda Sabia ojja otunuulye mu bantu abasinga okutambula because ne yabadde tourism in visi ya tourism. Baguma katono nnyo tuzzeeyo mu situation ya Cold War eri. No, not yet. Era amawanga ga Africa kuba wali mu Cold War amawanga ga Africa gafuuka ga diira eno ogiroti n'otala ebiri tuli awo kuba oba tolowoozezza ku China bw'ogamba nti tetukyali bipolar kati tulinawo okusatu olina okulowooza ku China sikyamawanga abiri n'olwekyo tetunaba kuddayo eriyo ne quiet player India tetunaba kudda mu Cold War oli kuba kati configuration kati embeera zakyuka nti China ze India ze Russia akyaliwo America waali Europe kati abakulembeze baffe wano omuzannyo gwe babeerako bw'obeera ku mweso kati balina okubala nnyo balina okubeera nga babala nnyo awo wali ampuliriza lutindo wano ngenda kola olugambo omanyi Uganda eri interesting omulundi minister wa foreign affairs owa Serbia lwe yasembeeyo okujja mu Uganda yadde ayagala visa ya Uganda ng'ava Serbia andi njagala visa njagala kujja Uganda tikunza online I happen to know him nti online ati naye nti edwe nasembayo okujja najira ku passport ya Bufaransa Serbia ina recognition issues mu nsi nti najira ku ye Bufaransa naita buyisi nti neka kati eyaffe banampa diplomatic visa ne mpitawo buyisi obana nesanga nga Uganda ega nti oyo Serbia tetumurecognizing nti aje kasirise within about 3 months or less since Uganda eri Serbia lobbying wakebedde mu technical lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira nina messages nyingi naye Andrew Nsamba aganti baguma ne Ssemuju bategeera Andrew kansome message yo mu Luganda yadde eri mu Luzungu aganti abategeera government bwetebako kyekolawo nga mugamba byetunda abantu balima ebintu tebalina bwe babituje babitunda government bwe setting out ebeeko kyekolawo nti ate kiwaani mwagala government ekole ki namaja naye nobeerawo n'otabawo kyokola buli lwogezaako okubawo kyokola ng'okola kiwaani
Onaga nti bwegezaako kola nga muganga ekola kiwandi bwekole buvayo dda mu biwandi. Andrew Okema agamba, hello in the studio, I've listened to you and I don't see the patriotic angle in whatever you guys are talking about. What is wrong with Africa standing up to the West by using Russia as a shoulder? This will mean that we are able to negotiate trade better, we are able to negotiate aid better, we are also able to stand up. Remember that for Africa to get independence, we needed a Russia that was looking in the eyes of the West direct to challenge them. Then the West granted independence to most African states. What the heck is wrong with that? See, ensi z'omu Africa ezisinga obungi emmoloka ziina za Japan. Bwe mu aggregating emmoloka zonna ze mu Africa ne mugaba Japan nti ogula emmotoka zo oteekwa okutugulirawo akatale bwekiti. Sirowooza ni Japan yaga nti temumatalinga. Kebeere Germany ebaguza zi Mercedes n'emmotoka endala. Kinakugambye luli nti Ecuador egula amatrakita n'ebintu ebirala okuva ettake. In exchange take n'egigulako bogoya n'emiyembe na buli kimu. Kati wano olw'okuba ebitunda buli omu bitono. Buli akatale buli omu akajjamu nga bw'onagenda mu dduuka lino n'ofuluma n'ogenda mu ddala n'ogula engano n'ogende walala. Nze ndowooza nti bwe bagenda nga bwe bagenze wano babadde bali interest yaabwe yabadde nnyo mu byabufuzi okusinga okubaako bye bagenda okuguza akatale kano. Kubanga nze ndowooza Africa nga yakidde ku nki ebintu ebyetunda n'ebyaggregatinga ne bitandika okutambula nga wamu buli omu ng'ajjako ebibyo gotunulidde mu Bulaaya abantu engeri gye balima. Wa Bungereza n'osanga abalimi nga bali ku kilomita nga 100 naye nga baasi zibasuula ku makya oba nga balina akatawuni muli mu kilomita 100 ebintu bisigadde babikolera wamu ne bafuuka basapulaya abanene naye ng'ate abalimi wansi olanga sapulaya omu naye ng'ate abantu bangi nnyo ababirimye. Wano obuzibu bwaffe bano si bwe bwagenze okwadressinga kubanga eno summit si yakusatu ne Russia. Simanyi oba twali tuvuddewo bw'okebera ku Uganda ebintu byetunda ebweru nti ebya Russia byeyongeddeko olwa summit eno. Ne China yennyini by the way okujja teyajja ndulwa kuba abakulembeze baffe baali bagezi nnyo ne bagenda ne bagiogereza. Yakera ku nkya neebaza nti wano waliwo gap wano ne yeereeta era buli omu neemulaba lulwe. Kyova olaba sene China zeereeta muno singa baagenda wamu ne boogeraganya ne China nga tiimu eri wamu. Oyinza okusanga China teyayitooze nga sente ku 4%. Nga maybe yayitooze kuloza ngeza IMF World Bank 1.0.1 0.8. Nero kwa buli omu agenda mwene ngende eri disorganized. So kubera patriotic tekitegeeza ate cover up. Nti njagala nnyo Uganda nkugambye sale kabonera nga baatula meeting Museveni yalagira bulagizi ngabirano wa coffee to release the money. Natayagala kulya kintu kimu yagala ekyo badde ogamba ebuwarabu ne China nti procedure si nnyingi. Yes, kati ezo ne twesiba Denmark ndowooza yesinga okutunda embizi China. Rich as they are. Bo bakwata maketi yaayo ne baga nti tugenda kutunda ngayo mbizi. Ne bagitereeza. Wano mu Africa nze mbule ekintu ngo kyagurugeti nze ngo jeke nse zisima mafuta. Kye kirala kye tuyina kitugamba ntwagenzera sa kukitundayo. Nse zisima mafuta. Tewali nsi ya Africa sima mafuta. Nigeria. Tesima mafuta. Etunda. Webale nnyo abagasima be baveeri. Yes. Kati ne bugamba nti waliwo ensi ya Africa sima mafuta. Sina mafuta. So ndinaawe kwekyo. You see kibazo. Lwaki okuŋŋamba nti okubeera patriotic kwe kutambulira mu bulimba ne ngenda mu kimotoka ky'obulimba nange n'ekikkiriza okukigenderamu. Waliwo tiimu bbiri kati kibazo ez'abakyala Shikrens ne Gazelle. Shikrens bali bazanya n'essaawa eno South Africa. Sirowooza nti kati waliwo eggulire eriva Uganda erisingiwo okulabibwa mu nsi nga Shikrens kati ku kisaawa eno bw'otunulako nga tiimu y'abakyala ebaka omupiira bw'otunula ku TV Al Jazeera BBC ani tewali kirala kye boogera ku Uganda. Bano Ssemuju tebagiwa ssente. No si ba Ssemuju
Baina powers okwa-appropriating ne bazijja eno ne bazizza eno. Ezo tebaziina. Sebo baguma bano benjogerako. Ndabyeko nga budget zizze nga sente zibadde wano ne zitambula ne zigenda awalala. Tino order gye bawadde bw'ozikyusa bajja ziririzinga. Waliwo sente zigenda mu sports. Lwaki timu zino ez'abakyala ze zitafuna sente nga zesinga okututunda? Naye n'ekirala ekyo kiri international bwe bati unfortunately. So lwaki tetuteeka mu sente nga tupromotinga tourism? Lwaki tufune sente zigenda eri awatava barambuzi naye nga wano we wasinga? So kati ntambuliremu kuwagira Sabia, so toyagala njogere ku timu y'abakyala ey'okubaka omupiira n'ey'okubaka eri eya basketball. Kati your patriotism kwe kubeera patriotic. So kati yawoze kyemba ne ngamba so okungamba nti kiri nti internet kweri kyekiko obubaka ndowooza mubufuna ebigambo by'omukulu Ssemuju Nganda bwe bityo bwe biri ng'agamba engeri Museveni ne banne gye bagenzemu e Russia ya byabufuzi. Bo bali ku mulamwa gwa byabufuzi kwongera kunywerera mu ntebe naye si kugamba nti bakulaakulanya Africa. Nti okulakulanya Africa kyetaaga abakulembeze ba Africa nga bali wamu kitole ne basalawo bonna ekintu kimu ne bagamba kino kye twagala e Russia ne bagenda bonna ne banegotiatingira ku ekyo Russia ne basobola okubako kye bagifunamu oba Europe oba wa naye buli omu okugenda kinoomu bwannamunigina n'agenda n'oli abaseera era abayisaamu amaaso amalaga gakola ye waafuniramu naye nga si kugamba nti Africa efunemu. So agamba nti Museveni alina okukyusaamu mu nkola gye bakolamu ebintu era abakulembeze ba Africa abasinga obungi ebintu bye babikolamu babikola lwa bo baganyulwamu kiso si lwa nsi zaabwe lwa bantu bakulembera. N'olwekyo kyekikola nti no twetaaga mu Africa obukulembeze obujja, twetaaga abakulembeze ba Africa abalala kati ng'ekiri e Niger ng'ekiri mwabo abaana mu nsi ezawambye abakulembeze ababaddeko ne kuddako bannamagye olaba nga bannamagye bonna abawambye balina omutima gwa Africa nga bonna bagamba lwaki Africa erina ebyobugagga ebisinga mu nsi yonna ate yesinga obwavu era nga batandise baweze ebyobugagga ebyokuddamu okufulumizibwa mu mawanga gaabwe. Kale kino ekyatanudde France negamba egenda kutandika okubalumba ebakube kubanga balemesezza interest za Sudan za France mu mawanga ago nti ebyobugagga ebiva mu mawanga ago biyimirizawo amawanga gali Africa ebyobugagga bye tulina ebiyimirizaawo Europe ebiyimirizaawo America. So singa tugamba ebyobugagga byaffe tebifuluma bibeere wano ojja kusanga nga Europe egudde n'America zigudde ku ttaka. Kati twetaaga bakulembeze nga bali soba abakulembeze asobola okuyimirirawo olw'amazima gaabwe era olw'okwagala ensi zaabwe. Kino Amini Idi Dada kye yalina yakivula yalwanyisibwa nnyo paka lwe bamujja ku ntebe ne bamutuuma ebintu bingi naye ng'ate yali ayagala ensi ye ng'ayagala buli kimu kikolebwe wano kuba byaffe lwaki mubitwalira obwereere. Kale Ibrahim Ssemuju Nganda mubaka wa Kira municipality bw'ati ebigambo bwabyogedde bibaddemu ekinogezi bibaddemu omulamwa munene. So beetaaga okwebulirirako n'okulaba nti no tutereezezza tutya ensi yaffe kyonna omulamwa gwe twolera ku bakulembeze baffe bafu twetaaga okufuna omugigi gw'abakulembeze omujja okugenda okutaasa Uganda yaffe ne Africa yaffe. Ebyange byebyo tujja kuddamu tuwaye Mukama Katonda nsaba bankuumire mweraba.